neyanze again sanyuse nnyo sanyukidde ddala abaganda bange basewo bamama ne bataata abato bange ne bakulu bange batuwuliriza nze Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Kaira Emugulu omusajja omuzirambogo omubanda wa Kabaka neesimye nnyo era nsanyuka nja kusooka kwebaza management naawe Medi munnange olw'okumpita kuno gwe mulundi gwange ogusookedde ddala okubeera kweno program enganzi parliament yaffe kukyanga nfuuka member wa parliament era wogiri nze speaker waayo ngera nga gwe speaker sebo Mr. Speaker ayo bali kunkyaza mbadde nno neesunga nnyo okujjako ku program eno mbadde nga njiwuliriza era nsanyuse okuweebwa omukisa nange okubeerawo leero tuyanze tewali kubusabusa eddoboozi lero lya muzzukulu Kaira Honorable Kyagulanyi Ssentamu wali tujja kubeera nakumala essaawa endala 2 nga twogera ku byobufuzi n'ebirala bigenda mu maaso muli okusobola okukukyaza sensonyina okuba nti okkiriza ate nkuyozaza okuba nti ogwa mu bintu ebintu byebyangwamu sigo bigwamu ebintu ebyaggwamu muli okusobosa abantu okukolera ku CBS ate nga oli mukulembeze w'abantu Kyagulanyi yaani Kyagulanyi yenze ndi mutabani wa omugenzi JW Ssentamu yatulanga ekanoni Mugomba oyo no mutabani w'omugenzi Joseph Walakira yebase bubuule ate nga ne Joseph Walakira azalibwa Siteri Ssentamu yalinga mutabani wa Nabembezi ekana bulemu naye ate nga maama omulungi anzaala ye Muzirandiga Mangalita Nalunkuuma yebase Gomba naye ng'ekijja kyabwe kiri Busaabala ate no yenze naye nga basinga bamanyi nga Bobi Wine ndi mubanda wa Kabaka ndi mwana w'ekamo kyawo wenzaliddwa bwenkulidde nzaalwa Gomba mu kanoni naye nkuliddeawo kamo kya mugeto yaffe era mama wange nga bamanyi nga musawo kwegamba ndikyali wabakyali ndi mukwano gw'abangi ndi musajja muyimbi naye ate bwebuvuddeko emyaka kati gigenda mu 3 nalondebwa okubeera MP okukiikirira Kyaddondo East Constituency ndi mulwanyizi wa ddembe saagalira ddala kweyita munnabyafuzi engeri ekintu munnabyafuzi bwe kyakyusa erinnya so njagala nnyo okweraba ng'omuntu wa bulijjo afaanana ng'abalala naye atwala obuvunaanyizibwa nange okwenyigira mu kaweefube okukyusa eggwanga lyange okulifo lyeyagaza. Kyagulanyi yasomye ki? Nsomye ebintu bingi nnyo simanyi kikyobuuza byensomedde ku ssomero oba byensomedde ku street. Nakugukira mu bintu bingi nnyo okusooka bye nakugukamu ku ssomero nasoma music dance and drama Makerere University bantikira 23 naye ate nengenda maaso n'okusoma ebintu ebirala ndi student ngezaako okufuuka lawyer ni mwaka gwange gwa kusatu nga nsoma amateeka Cavendish University naye ate nga nyina ne course endala zensoma ebweru w'amawanga kati nno obwo obukugu bw'okusomero naye obukugu obwaffe obwa bulijjo ni musajja mukugu mu bintu bingi nkuba emiziki ni musajja muzanyi wa bikonde ni musajja musuubuzi ni musajja mulowooza ebyo byonna nga sabiyigira ku ssomero wabula nga nabiyigira mu nsi n'emikwano gye ngenda nsinkana. Ebyobufuzi obiyingidde ddi? Singirangako byabufuzi. Toli munnabyafuzi? Siri munnabyafuzi. Oli ki? Ndi munnayuganda nga ggwe ng'omulala ne munnayuganda akwatibwako mbuuza tiwatandika ddi okwenyigira mu nsonga z'eggwanga saagala binyigira kubiyita byabufuzi kuba siri mufuzi ndi mukulembeze era ndowooza nti abantu abo bonna tebalina kuba bafuzi balina kuba bakulembeze nyina endowooza nti obufuzi bwaggwako dda obufuzi bwakoma mu mirembe egiri ng'abantu ofuga bafuge naye kati mbeera ya byabukulembeze obiyingidde ddi? Mbadde mukulembeze mu ngeri eya bulijjo mpozi okujjukiza nze gwe bayitanga ghetto president era nkyayitibwa nnyo ghetto president mu bitundu ebirala bingi natwala obuvunaanyizibwa ebyokulembera abantu bange mu ngeri bwetyo naye buli fomo onoba okulondebwa gwali mwezi gwa 7 omwaka 2017 navaayo neneesimbawo era nenondebwa ng'omukiise wa parliament wa Kyaddondo East Constituency kakati nno bwemba kwe kuvaayo mu bukulembeze buno buli fomo oba okulondebwa era mu bbanga lirimu nga namakamala okulondebwa ate negatta ne bannange bangi nnyo ng'omwo mwe muli Banyanzi Fred mwe muli ba David Lewis Rubongoya mwe muli ba Joel Senyonyi mwe muli ba Roy Semboga mwe muli ba Dr. Ali mwe muli ba Flavia Kalule mwe muli ba Katana Benjamin mwe muli ba Nubian Lee n'abalala bangi ne twegatta nekirowoozo era ne tukola ekisinde ekimanyiddwa nga people power
ekyo nekisinde kyekigenze ekikula twegatibwako abannaffe abalala bangi nabo bwe twalinga twenyumirizaamu kyamukisa mulungi nti twamaane tukwatagana era katutambulira wamu n'abakulembeze abalala bangi nnyo nga tugezaako okwekola mu gavumenti egenda okulembera eggwanga lino nga tumaze okuwangula people power Kisinde kiri registered tetuli registered kubanga era ne bwe twandyagadde okuregistered tebasobola kuwandiisa Kisinde kyaffe wajja obiwulira twagezaako okwewandiisa twalowoozaako okuwandiisa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi naye gavumenti ya President Museveni engeri gyeri entiitiize nnyo era yaddukirawo mwabiraba ne bafuna ate nti kati tufunye balamu agenza awandiisiza kino tufunye ono agenza akoze kwegamba embeera gye tubadde tutambuliramu yakubeera nga tufugibwa abantu ate abatutya ennyo era abeeteefuteefu okumenya buli tteeka otulemesa okola emirimu gyaffe ekyo nokitamuza otya nga toli registered naddala obubonero bwokozesa sinze gamba munakitambuza muti ekyo kituufu nnyo media ekibuuzo ky'obuzza in fact mu biseera bino badde bakibuuza bangi nti abaffe kale tukanyiza mugatta abantu bonna naye mugenda kutambula mutya naddala mu mbeera ey'okulonda enejja nga temulina kabonero kiika mugenda okukozesa ebyo ebibuuzo n'ebirala tujja biddamu ng'ekiseera kyabyo kituuse obudde buweddeyo obudde tebunaggwayo emyezi giri mukaaga ekisigaddeyo emyezi giri mukaaga ekisigaddeyo akabonero kak'essaawa akatutte kala gyokozesa ya myufu ojja kusanga aba UPC bagirina nti kala yaffe medi njagala omanye nti tuzze tulowooza ku buli kintu tulengera mayiro 100 maaso gye tulaga era njagala okuzaamu bakulembeze bannange amaanyi n'abantu abatuwagira nti buli kimu tukirowoozaako era buli kimu tukiraba naye okusooka kwa byonna obuzibu bwa Uganda tekaalinga akabonero obuzibu bwa Uganda tekyalinga ki kwalinga kubuusa bantu nga twagala nnyo tunyigire bano abantu ba bulijjo mu nsonga zino nga tetwagala kusooka kwerabanga gurupu y'abantu nti tukirina kino kubanga tunakkiriziganya nti obuzibu obuliwo mu Uganda obubaddewo ebiseera ebisinga mu ndaba yaffe kwe kuba nti abantu babadde disconnected nga badisconnectingibwa oba bayawulibwa ku ngeri gye bakulemberwa abamu nga tebibafaako ate nga bannaffe ababadde nga mu bibiina byabwe oba oliawo ng'omulamwa si gwa kkunga buli munnauganda wabula bo kupromotinga kibiina kyabwe oba grouping yabwe yensonga lwaki ffe emyaka gino 3 gye tumaze tubadde omulamwa tuguteeka mu kugula abantu maaso bannayuganda oba oli wa kibiina ki oba oli wa nkola ki oba oli wa ggwanga ki buli omu ategeere so okutegeera nti ffe batuufu oli mukyamu naye okutegeera amazima era nga buli bwenjogera nabo mbagamba bino bye mbagambye muli baddembe okugenda nammwe mubifumiitirize nammwe mubisansule bwe mba nnimbye muli baddembe okumpakanya bwe mba njogedde amazima ago mugongereyo nammwe mugabulire abalala kati nga gwe mulamwa gwaffe tuli basanyufu nti bannayuganda abasinga obungi bategedde kati tugenda ku stepu eddako obuzibu bwa Uganda buli ki obuzibu bwa Uganda bungi nnyo naye nandikizeemu emirundi mingi naye kansooke nkiddemu nga bwe kyali kiddibwamu emyaka 3 oba 4 egiyise emyaka 35 egiyise ziremu kiddemu kati ekibuuzo kye kimu nno bakibuuza President Museveni era n'awandiika n'ekitabo kiramba What is Africa's Problem n'agamba Africa's problem and Uganda in particular are the leaders that overstay in power ekibuuzo ekyo zemu okimbuuze kankiddemu mu Luganda ti obuzibu bwa Uganda ne Africa alina okutwaliza awamu be bakulembeze abeeremeza mu buyinza kakiddamu kiddibwamu kitya saawa eno obuzibu bwa Uganda ye General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye ey'ababbi abatemu abatulugunya abantu atawa amateeka kitiibwa oba oliawo nze sandivuddeyo naye kubanga kati myaka kigenda kwera 35 nga bye batusuubiza ebyabagobya bannaabwe ate bo bazze ne bakola ebibi ebisingawo tekiri omugenzi Sebadduka kyagamba ti Uganda neefugwa abanunuza ab'obulimba ng'ebibagobya bannaabwe empawo kye balongoosa nga mu nfuga embi omwo nabo mwe batira abantu so we cannot reinvent the wheel eyo answer tetandise nange nze nali sinaba nakumera mannyo ekyo bwekyayogerwa naye ne kaakati ye answer eriwo era bwe tutakitereeza ojja kubuuza n'abaana bange oluvannyuma lw'emyaka 4 oba n'abaana bo n'abazzukulu bo era bakwe answer y'emu nti obuzibu bwa Uganda bwe bwannakyemalira obuzibu bwa Uganda bwe bakulembeze abawamba abantu ne babalimbalimba ne babadongowaza ne bagenda nga babafuga mu nfuga etabawa kitiibwa enfuga ebaza obuza emabega so ekizibu kya Uganda
by and large ye President Museveni ne government ye eyababbi eyabalyolyomi eyabatuju eyabatawa amateeka kitiibwa. Awulize yagala kumanya gwe ng'omukulembeze agenda kubeera omukulembeze baana okwadda akalulu kino gina kikola otya? Ekisookera ddala kwe kusaawo obukulembeze bwe twandiise servant leadership. Okujjawo okusangulirawo ddala ekintu kye bayita omufuzi kiveewo tuseewo ekintu kye bayita omukulembeze. Omukulembeze oyo nga servant nga muweereza w'abantu so si boosi waabwe. Eyo ye first step. Bwe mukola ekyo kitegeeza nti owa poliisi ajja kubeera police service si police force. Owa poliisi ajja kuba akuweereza ggwe Munnayuganda. Ng'amateeka bwe gamulagira ekirungi nti amateeka gaffe babirambika. Ng'omulamuzi aweereza ggwe, ng'omusawo aweereza ggwe, ng'ow'amagye aweereza ggwe nga tasobola kukuba mbooko kuba amateeka gamulagira nti gwe boosi we. Kati obwo bukulembeze bwe twagala. Of course ebirala bijja kweyongera kubanga tunaaba n'obukulembeze nga buweereza bw'abantu nga bugondera abantu. Tojja kusanga minisita abbye ssente z'abantu kuba abantu bajja kayana akwatibwe. Tojja kusanga musawo nga yeebadala ng'omuntu ali wali afa. Tojja kusanga kijja kuba kizibu nnyo okusanga ng'abantu banyigirizibwa kuba obukulembeze bujja kuba ng'omulimu gwabwe kuweereza abantu so si bantu baweereza. Ebyokuddamu bingi kubanga banyigirizibwa bangi so balinamu Kizobagana Bobi Wine olowooza mukola nti embeera ekyukakyuka. Yes, sir. Obukulembeze bwogera kwesigama ku ki? Olyagala kumanya oyinza okutuwa ensonga nga ttaano bwezogenda okutambulirako. Medi oyina engeri gy'ombuza ebibuuzo ng'olinga ali mu bwongo bwange era nsaba Katonda omanyi Basudde yayimba akayimba n'agamba leka nyimbe n'emizimu gy'eka ginyamba obutaseerera ng'ayimba akayimba kakasamba lyanda nze kaŋŋambe nti kanjogere n'emizimu gy'eka ginyamba obutaseerera. Okitegeera lwaki ŋŋamba bwe ntyo kuba ombuzza ensonga nga ttaano nga tamazima amatuufu ensonga lwaki tuwandiika ekikonde kino mu bbanga z'ensonga ez'ettaano ze tusinga okwesimbako era ze twagala okutandikirako nga tufunye obukulembeze bw'eggwanga lino. Ensonga esooka bagiyita the rule of law and respect for human rights. Twagala wabeerewo enfuga ey'amateeka ng'amateeka kye gagamba kyekyo ekigobererwa. Medi nze naawe nga bwe tuza omusango tubonerezebwa kye kimu nga bwe tukola omulimu tusasulwa kye kimu oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki ate ng'eddembe ly'abantu liweebwa ekitiibwa. Medi nga tosobola kujja notandika kutulugunya abantu kutandika kubakuba miggo tosobola kutandika kubuza abantu mirembe tosobola kujja n'onsika wano nga mu CBS nga njogera eri eggwanga tosobola kujja n'ontulugunya olw'eggwanga lyenvaamu nga bwe baakola zaake nga tosobola kujja n'onkuba miggo okubanga nkwesimbyeko gyekyo human rights. Ensonga nesooka. Ensonga ey'okubiri eddembe ly'obuntu n'enfuga ey'amateeka. Ensonga ey'okubiri tutunuulidde ebyobulamu ate korona ono bwazze ensonga eyo n'agyongerera ddala ogikuba mu tooki nti tuli mu ggwanga Medi naye nga buli lunaku tufiirwa abakazi 18 nga bazaala. Of course bano si bakazi baabo abaloodi no bakazi bannyoko bannyinaze baana bo baana bange. So twagala okukola ku nsonga ey'obulamu. Ensonga eyo bazenga bagyogerako juzi bali Abuja ne kisalibwawo emyaka nga 10 egiyise tya okutereeza ebyenzijanjaba mu Africa tulina bwakiri okubeera ne budget ebitundu 15 ku buli budget y'eggwanga nga bigenda mu byanzijanjaba mu byabulamu. Wane waffe tetwakikola. Amawalwaliro gaffe mavundu nnyo tufiirwa abaana baffe abatanaweza myaka 15 abaana 300. Medi olumu nali mu conference nga twogera ku baana abafa nga tebanaweza myaka 5 wano mu Uganda buli nnaku tufiirwa abasuka 300. So waliwo amawulire g'ennyonyi nti ennyonyi yagudde ng'erimu abantu 300 ne bafa. Ekyo ne kibeera ku mawulire ga CNN, Al Jazeera, BBC okumala ebbanga. Ne omusajja n'ayimuka n'agamba ate ne tukkiriziganya naye nti kino kimulaba nti ennyonyi yagudde eyo nekiva ku mawulire nekitibwa nga tekiva ku mitimbagano gya nsi yonna. Amazima ga Katonda buli lunaku bwe kuba kafaananyi nti buli lunaku ennyonyi ng'ejjudde abaana ba Uganda 300 egwa buli lunaku. Bafudde jjo leero bafudde oba bagenda kufa we bonaazibira n'enkya n'ebirala bingi nnyo. Maybe boda n'ekkuba wano oba n'ofuna accident amazima ga Katonda mugulu Katonda bw'atazza bibye oba ogenda kufa. Juzi twali tukungubagira muganda wange Moses Radio yafuna obuzibu naye nga tolina ddwaliro ly'oyinza mutwalamu bamutwala mu kiriniki. So
I mean omukulembeze yali chairman wa Uganda Human Rights Commission Medi Kagwa yazirikira ku mulyango gw'eddwaliro ekkulu erya Uganda naye nga balina muddusa mu clinic. So ensonga y'ebyobulamu Medi nkulu nnyo y'ensonga namba 2. Ensonga namba 3 ebyenjigiriza. Medi tuyina abaana baffe batusibe ekiwanyi nti basomera bwerere naye Honorable Ssengo atera okugamba nti omwana we asomera bwerere era ddala abasomedde bwerere naddala ku mulembe gwa Museveni mukazi we ye minisita w'ebyenjigiriza naye amazima ga Katonda mugulumbulira omwana we b'omuzukulu asomera mu Uganda taliiwo. Okitegeera abaana baffe ensoma gye basoma ogimanyi basoma bubi okusinga bwe twasomanga ate bava statistics zitulaga nti abaana basinga obungi amala P7 naye nga ne waako wa P2 tasobola mukola yeyo no Uganda ne weesanga nga ffe tu-exportinga ba maid tu-exportinga ba house girl ate nga tu-importinga ba doctor naye nga abaana baffe bagezi abantu baffe bagezi. Medinzi obulamu bwenkuliddemu manyi nti singa abaana tubakyajinga kuvanga bato eno bwebanga ya talanta nze ni musajja muyimbi naye sigwe kuba kafaananyi singa mu byenjigiriza nga bannambuluka bwentu. Okitegeera talent is the only hope for Africa. Tulina abaana basambi b'omupiira tulina abaana aba talent ez'enjawulo. Zeno nyina ekirowoozo naye tujja kirambula okusingako mu manifesto yaffe ekirowoozo ku byenjigiriza byaffe nyina E3 zendowooza nti nkulu nnyo zetulina okusimbako essira. Esooka bagiyita academics, eyokubiri bagiyita arts, eyokusatu bagiyita athletics. Nti omwana ono math 1+1 biology physics nga mu buwongo busaza nnyo bamusimba awo be bajja okubeera balooya abaffe ba dokita baani ba engineer. Omwana owa athletics tumuseeke essira naye tumuwe ekitiibwa. Athletics mwe by'emizannyo mwe tujja okufuna ba politiki mwe tujja okufuna abamugabi mwe tujja okufuna Andrew Fimbo Mukasa mwe tujja okufuna mwe tujja okufuna bannabyamizannyo kuba abaana abamu babeera nga ebyo si buli mwana nti alina kufuuka dokita oba looya naye tusobola okufuna aba Mayweather ba Tyson baani ne batuyamba. Eyokusatu ye arts. Uganda abantu akayimba kososeka Amani basudde naye amazima ga Katonda mugulu Amani basudde singa yakulira mu ssomero nga liwe ekitiibwa arts ng'omwana mu planning okubuilding omwana nga alina kufuuka lawyer wakabi ne building ngo alina kufuuka sportsman wakabi ngo alina kufuuka artist wakabi. Ffe ba Bobi Wine mumanyi wa music wange naye singa bantandikirawo ku ssomero. Tulina abaana tulina ba Chameleon tulina ba Moses Radio tulina ba Dax Vibes abaana kwegamba ebyenjigiriza bitandikira mu ssomero ng'obwobumba bo building omwana bw'ozimba omwana w'eggwanga omanye kyasobola okizimbire ddala tusobola okubeera ab'enjawulo. Eyo nebadde yakusatu right. Eyokuna twagala okukola ku kye bayita agriculture land and natural resources ebyobulimi ebyobugagga ebyomuttaka n'ettaka okutwaliza awamu. Ono okkiriziganya nange nti olunaku lwaleero enkola yaffe ey'ettaka si yenambulukufu obulungi. Kikunyonyola lwaki Museveni ne famire ye balina zimayiro ne mayiro z'ettaka. Saagala bannanga abantu balowooze nti Nkolokota Museveni yekka naye munnange ensi yagikwata mu ngalo 5 era bwe tokubawo tookyawo tojja kulaba mazima. Naye kati tudde ku byobulimi. Maybe ffe twasomera ku mmwanyi mwe bakulu baffe mwasomera ku mmwanyi. Kitaawe yalina diguli meka naye yawerera abaana bameka bya bulimi naye kyalinga akagenderero okwavuwaza abantu zikooperative zonna ne bazisaanyawo ebyobulimi byonna ne babisaanyawo. Buli kya bulimi ekijja kigwirawo bbeeyi buli kya bulimi ekijja kigwirawo bbeeyi. Ate ensi yaffe nga Gamedi ffe tusinga amiable land ffe tusinga ettaka erisinga obugimu eno Uganda wano. So singa tuteeka sente mu byobulimi ne tubalansinga ebbeeyi y'obulimi ne tumakinga sure akatale wekali egyo emirimu gyonna gya gavumenti okola abantu baffe tebajja kukaaba bwavu abantu baffe tebajja kukaaba bbula lya mirimu. Tojja kusanga abaana baffe nga bagenda mu nsi enkalajja enkasini bakole ki bafune emirimu. So n'ebyobugagga ebyomuttaka Medi tuli bagagga ensi sinjabu amazima ga Uganda ngagga nnyo. Tulina golodi tulina amafuta tulina biki byonna naye essengejjero lya golodi baliteeka ntebe omukulu asobola oddira ababwati ani akola ku nsonga za golodi ye ne muganda we mapakanye genda obuulirize olabe. Tulina amafuta ano Medi naye amazima ga Katonda muggulu abakulembeze baffe beeyisanga bano ababbi b'obukuufu nti oyambala necklace
eyemitwalo 2 eya golodi naye omuyaye bwagikusikako asobola n'ogitunda 2,000 kati abakulembeze baffe batunda amafuta gaffe ng'ababbi nali eyo France nga nyina omusajja gwenyumya naye nangamba you don't have a leader, you have a thief. Kuba amafuta gaffe bagatunda. Nali ntunulira analysis ya omu ku baganda baffe munamawulire ng'akulaga nti wano Uganda eyinza okuba mu bayakubiri oba yakusatu mu bantu aba-exportinga crude oil. Yakyenda musanvu. Okitegeera. Bwe batyo bagamba naye nkakasa tuli kumpi nnyo. No! Si yakyenda musanvu yakusatu muba exportinga crude oil wali okirabyeko nga bakyogeddeko mu parliament wali okirabyeko nga bakyogeddeko ku mpewo era njagala mpozi n'okozesa guno mukisa mwena bawoninga bampuliriza nti ow'omutima omunafu yakola ediyoyo kuba nsinze wano kusaaga nze wano kwogera amazima okitegeera kye ŋŋamba oba oliawo bino siteera kufuna mukisa byogerako abantu ebyo babeera batidetidde naye bwe ndi waka kankyogereko bano abasajja oiro waffe bamutunda awerekerwa amagye gaffe bamutunda nga ababbi tetulina sengejero bo balinga ndyaka affe ngenda so ensonga eyo ebadde eyokuna yeyettaka ensonga egyenjagala okusembyayo 5 kwawuliza awuliriza omukulembeze Kyagulanyi engeri gyagenda ne banne otambuza mu eggwanga ensonga gyenjagala Amini ejja n'ensonga 18 NRM neje ne 10 points program. People power zina chi. Monango nsabyeko 5. Singo nsabye nyingi nandimaze sawa zino 2 zonna nga nkunyonyola kitwagala okola. Ne twine sawa 2 zokka. Ate sira kufuna mukisa guno medi. No lunaku lwensoso kukyazibwa bukyangafuka MP myaka 3. So sirishwa nafuna mukisa era kansabe ti nafuna mukisa omulala okuddamu okukyazibwa. Sobola okutangaaza Obuganda. Naye engeri gye nnyina guno mukisa nsabo nyambe ngutanye wakiri nsobola okutanyako zino ensonga 5. In fact nzikiriza 6. Ensonga ey'okutaano yakugatta ggwanga lyaffe. Medi eno Uganda terimu Baganda bokka, terimu Banyankole bokka, terimu Bateeso bokka, terimu Bakiga bokka, terimu Bagisu bokka, terimu Basoga bokka, tuli bangi ng'eggwanga. Era ye yali ddiiru eyo mu 62 nga twegatta okufuka ensi. Kyova olaba ago n'amawanga ageegatta gaali ku parliament wali buli wemba nyingira nga laba bwenti. Naine ngamba balance eri wakuba kati gwanga limu sina gwanga limu family emu mfuna bulungi abekinywi bonna bavaamu bebatufuga ekyo nno kireeseewo empalana okitegeera beefula abatagala eri abantu okitegeera ne bamaliza nga bakyayisiza n'abantu kati nze nsasira nze mpasa amakazi mu Nyankole kyali wange munobbi okitegeera bakyali bange basalirwa Basoga bakyali bange Bakasiyano Balugwala deputy wange kenyini mukyala mu Lugwala twagala okola kye bayita national unity twagala okugatta ensi yaffe eyo nsonga eri mu people power national unity and reconciliation okitegeera n'okuddingana ensonga esembayo eyo eri close nnyo ku mutima gwange eyo ensonga eri mu byenjigiriza naye tujja gissaako nyessira ensonga ya talanta Medi singa tupromotinga talanta ze tulina wano ensi tusobola ogifula nga esingo omanyi lwaki Jamaica yakabi nnyo kuba ba Bob Marley bagipromotinga kati fe Uganda yaffe saagala emanyibwe lwa bubbi saagala emanyirwe lwa buli bwanguzi saagala emanyirwe lwa kutta abantu nti kati baseekasese kakati bakoze no njagala Uganda yaffe emanyirwe lwa kunyuma njagala ba tourist babeere nga baagala nnyo okujja wano ewaffe nga baga Uganda eri ewa Bobi Wine tugende nga bagenda tugenda kufuna sente tugenda kutunda erinnya ly'ensi yaffe Uganda egenda kukyuka ekifaananyi kya Uganda kikyuke mu nsi mukulembeze wa Bobi Wine mukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu Kyagulanyi Ssentamu eggwanga lyagala kukyalo baagala kumanya amaanyi go galiriddawa district zirimeka mu Uganda district amaanyi gange galiriddawa nganze omuntu ne banno we bali people kwa tuli bwomu kubanga munnange sinze kino tikiriku amaanyi gaffe galiwa gali mu bantu ngera bowulira people power our power amaanyi gaffe maanyi g'abantu Medi kasita tubabulira ekituufu abantu ngera bo wabalaba ekyaddondo bwe navaayo sikyusanga ku bigambo byembadde nga bagamba era bye bimu okay nga bwe wabalaba ekyaddondo nga bwe wabalaba ejjinja ku Mweru nga bwe wabalaba ebugiri nga bwe wabalaba erukunjiri nga bwe wabalaba mu Arua era bw'ogenda obalaba mu Uganda yonna amanyi gaffe gali mu bantu tegali mu mmundu tegali mu ssente tegali mu parliamenti tegali mu kooti
tegali ku ziradio bitundu ki mwawulira nti people power ejjudde bukadde buli wamu Medi buli wamu tebiriiko mbu wano oba wano nkugambye teba eastern oba central kati nze kugambye twakusampolinga bawona ekyaddondo twali tulowooza nti basinga okuwagira omulamwa gwe tutembeeta ne tugenda ebusoga ejinja nekitokota nga sikisaanikire ne tugenda ebugiri wabiraba tewabiraba ne tugenda erukunjiri ne kitabuka bwe twagenda mu Arua ne bagamba neddondo tulina omumotta era mukama yazza bibi so buli wantu wegali fetwagala justice Kalulu k'amazima nabwenkanya olyoka owulira embaga akalulu tugenda kakola kati oyogera ki ku nteekateeka ya Kalulu yali commission gyerese ne government enteekateeka ya mwami byabakama ne banne eyo nfu twagigaana era naye akimanyi onfuna bulungi mwami bwabakama akakakiiko bakayita Independent Electoral Commission si Museveni's Electoral Commission onfuna bulungi tosobola kuŋŋamba nti byabakama ne Lwakoojo ne Talemwa bagenze wakaguta n'abawazi order zaabwe nti mugende mutegekebwe muti okulonda ne bajja ne batandika otubulira ezemboozi twazigaana ezemboozi tetugenda zikkiriza era obuzokiraba nti bafubye nnyo naddala okukozesa bannamawulire onfuna bulungi bafubye nnyo okukozesa emikutu gya radio okuforcinga abantu okukkiriza mu scientific election tewali scientific election naawe oli Museveni atidde bantu Medi Museveni akimanyi nti n'olunaku lwe twewandisa lokka abantu bajja mulaga tibamukoowadda yensonga lwaki nga tatugoberedde teka lyona yanga nokola omulimu gwange ogw'okuyimba galaba obuwagizi netujja amateeka g'ebyokulonda galagira nti waba wabulayo banga bweriti abantu balina ogenda okwebuza ku bantu nempandikira akakiiko k'ebyokulonda era nako bakakozesa tekamuka bwate twamugambye yeero yagende yebuze ku bantu naye ate oyo mwami byabakama ne banne era bamaliriza banemesiza okwebuza ku bantu naye nga bamanyi nti kampeyini bwe zitandika era abantu banninze kati ne bagamba tukivuddemu tutya babulako katono okusazamu okulonda kuba batya goge mazima batya abantu era njagala bannayuganda bamanye nti Museveni abatya ensonga lwaki balita ebintu bayita scientific elections. Daily Monitor yagambye nti kati baagala kozesa ebbiliyoni 3 okugula radio milioni 10 bazigabire ki bazigabire abantu sibabule ne solar power Kalulu nokagenda mu ka scientific tokagendemu tewali Kalulu ka scientific njaga tukanye tewali yo scientific Kalulu Medi ebyo byakwewusa njagala bannayuganda bonna abampuliriza wano ku CBS bamanye nti tewali scientific election tosobola kunyinyonyola mbwa temukola campaign naye ate abantu bajje balonde nga tebamanyi be balonda onyonyole mbwa kubanga waliwo obulwadde bwa covid njagala okujjukiza nawe olina okuba obadde olaba ku social media video zaabwe bagamba nti balwadde ba covid nga ababuukabuuka onfuna bulungi covid amaze wana emyezi kati gisuka mwena mu balwadde abasooka mwalimu ne gwe yagambibwa nti wa myezi 8 twakafirwa abantu bameka nga bafudde bulwadde obwo mukama kyatuyambye twakafirwa abantu bameka abannayuganda bagambe Medi tetunaba tewali yafu katonda atuyambye abantu bameka abakafa mu mbeera eno abakakubibwa amasasi nga n'olunaku lw'eggulo omwana gwe bayita Walugembe mulangira naye yekumyeko omuliro olw'embeera yabadde musukuseeko so kitentegeeza tewaliyo scientific election muganda wange tekiriye people power tejagiyingiramu uliriza Medi mpo mukisa ensonga eno ngitanye tugenda mu kulonda ng'amateeka bwe googera tetugoberera bya Museveni tetugoberera bya babakama kubanga tebasinga semateeka wa ggwanga nfuna bulungi abantu baafa twate omuwendo gwasasulirwa okufuna obukulembeze obwa demokrasiya tosobola kuŋŋamba toganya abantu okukola campaign okutuuka mu bantu okubabulira okuba program gye baagala obaleetera singa bafuna obukulembeze naye nga mu kikubo ssaawa zino waliyo lwali nebino babisa mu parliament gyotula muganda wange babisa mu parliament ebyo gyotula nedda tebabisa mu parliament taata nze ndi memba wa parliament ono byabakama ne banne ne gurupu ye bakwate kubo ne bagende wa bosi waabwe n'abawawoda ne bajja ne balangirira teri mukulembeze mulago ebeebuzaako tebeebuuzaako parliament tebeebuuza ku kibiina kyonna n'ekyabwe ndabye olunaku lwaleero nga n'aba NRM nabo nga bibewokyezza ne babiwakanya so ekyo yo nsonga tuleme kulimbagana ate naawe tebakubuzaabuza tejjangako mu parliament ate ne bwebeze mu parliament muganda wange njagala omanye nti parliament gyentulamu yennyini
gye baawa ssente abaali bawakanye ne basindika basirikale abakuma Museveni ne babakuba namboze tawonanga n'olwaleero zaake tawonanga n'olwaleero ate bamuzeemu ne bamukosa zejja sirwa kubanga ndi kibanda era nabatoba ne maliriza nga ndi mulamu naye bajja ne bagifufugaza ne bakyusa amateeka ne babasibako Museveni nate so Uganda balina okumanya nti essuubi lino liri mu bo ate nga bwe kitwe bwe kibadde okuviira ddala mu byafaayo. Lwaki amaanyi Honorable Kyagulanyi President w'abantu ogatadde nnyo kubeera president netugasa kubeera kunoonya ababaka ba parliament ebitundu ebisi okunoonya ababaka ba parliament kwa ababaka ba parliament kulina okutambulira nnyo amaanyi gonna president ekyo kyoyogedde medisi kituufu n'akamu kubanga singa amaanyi tugatadde kubeera president yekka singa ne mawu yakyogedde jjo ng'alunkinga anti munnange buli omu waddembe okwogera kyayagadde kunze oba ku kisinde kyenkulembera okusinziira ku kutya kwe naye nze mpa omukisa nange nzitanye ensonga eyo okusooka sijja kukkiriziganya nawe nti amaanyi tugatadde ku president newankubadde tumanyi nti ekizibu kya Uganda ye Museveni era bwe tujjako Museveni nze nga ndi president sigenda kuwamba buyinza bwa parliament sigenda kuwamba buyinza bwa kooti sigenda kuwamba buyinza bwa bitongole bya gavumenti birala byonna byonna so newankubadde nze kama kwogera nteekateeka okwesimbawo okuba pulezidenti bw'eggwanga tuze tukyogera lunye titwagala okwera kuviira ddala ku kifo kya pulezidenti ku bamayors ba MP ba kansala paka ku LC1 buli kifo tukyagala kigendemu omukulembeze oyo agondera abantu nga Kyagulanyi si alina okujja okubabuulira kyakola ki kyayagala ng'abantu balina okubuulira wiiki eno yennyini twayise wiiki eyaggwa twalangirira akakiiko akakola ku nsonga z'okulonda oku identifyinga bakandidate betugenda okuwagira okwetoola eggwanga lyonna nga ba MP kubanga tumanyi nti mukulembeze obwaffe parliament ejja kuba independent amasiga gonna asatu aga gavumenti gajja kuba gemalirira ekitongole ekiramuzi nga kyemalirira ekitongole ekikola amateeka nga kyemalirira ensonga lwaki twayise akakiiko ako wiiki eno kayise abo abagala okwesimbawo era nyongera nange okugatta eddoboozi ku kakiiko ako bannange aka people power mwenna abagala okwesimbawo mututuukirire tukwanaganye ensonga yaffe era kitaanya nti teweetaaga oba oli wa kibiina ki oba oli wa ggwanga ki oba oli wa nkola ki kasita obeera nga gw'omanyi nti ogenda kubeera muweereza w'abantu si boosi waabwe kasita omanya nti ogenda kubeera mukulembeze si mufuzi kyetukkiririzaamu ekyo nje tukwatagane tufuwe okulaba nga tusimbawo omuntu omu ku buli kifo ekyo kiriko abo abasajja ba Museveni tubawangule bonna wonna kuva ku boosi waabwe paka ku muntu asembayo wansi. Kino ogenda kikola oti era muteeka ki? Ombuuza nti ogenda kikola mutya mbadde nsaba ombuuze nti mugenda kikola mutya. Kino mugenda kikola mutya muteeka kyera kubanga abantu bogenda okuwandako eddusu olina obategeeza olina ogamba electoral commission ti bano be bantu bange abatambulidde ku people power. Nedda sigenda kugamba electoral commission. Ogenda gamba balonzi. Ombuuza tongamba nti ogenda mbuuza mugenda kikola mutya. Nsasira mbiranga nkuwabula wabula. Tewali mutawaana. Ya naye njagala nnyo bannayuganda. Badde mayiti okulaba omu ne mukola bangi. Ya njagala bamanye bino byenjogera si byange. Byabano tugenda kikola tutya nga bwe tubadde nga tukikola owulidde kuviira ddala nze ku example gye nasetting ekyaddoni newankubadde nali independent nabagamba tuli beetegefu okukola na buli omu bwe twagenda ejjinja nga bwe twakikola ejjinja twagira candidate nga wa FDC nga ye Paulo Mwiru fenna nga bwe twakikola erukunjiri nga bwe twakikola wa ebujiri twali tuwagira abajema singa malayo nsasira yali wa jema Asumani bwe twagenda wakasiano wadu yali independent kitegeeza ki nti one amateeka gaffe nga bwe gali essaawa zino teka kukugira kuwagira muntu yenna ku ndowooza era bano bebe endowooza era okijjukira enjogera eyo yalingawo kati enjogera eyo njagala tumanye nti ekomyewo nti ab'endowooza so abo ab'endowooza betukwatagana nabo tetulina kunnyonnyola electoral commission kubanga tegina kyetugamba era temulina tteeka limwetaaga tetulina tteeka litwetaaga lyonna okukolagana
constitution yaffe egarantinga freedom of association. Yes, kubanga tujja kutuusa delegates conference okugamba nti tulonze ono atuwanze kuwona eddusu ekifaanagana nga delegates conference olwa coronavirus. Si coronavirus muganda wange abantu basisinkananga okwosegulo twabadde tukungubagira afande Beero okitegeera omukolo gwategekeddwa UPDF twabadde abantu nga 7 awigaba delegates conference kanjaga ne bannayuganda bakimanye kino. So tulekeraawo okuleeta emboozi mbwa olwa corona olwa kino obi byakwekwasa nkugambye twabadde mu kukungubagira afande Beero omukolo gwa UPDF naye nga tuli abantu nga 7 okitegeera tewali gwe bakuba emigo tewali gwe bakoze eki naye ate basanga abantu kati muganda waffe Roy Semboga ali muki mukomera kubanga bamusanze n'abantu 5 nga banyumyamu. So tubeere amazima gatufuula ab'eddembe tubeere balambulukufu tubeere beerufu ngowe ekitibwa Katikkiro bwagenda tulungamya bulijjo. So obwerufu obwo buli bwe buti ffe engeri gye tuli kisinde tutuula nga bannaffe nitubaako bye tusalawo era bye tusazeewo bitulaga bannaffe yenkola gye tukikolamu kati kyebunajja bwe tuba tukyusiza enkola era tujja kujja tulambululire abantu tikatukola bwe tuti naye kati saawa zino tutambulanga ekisinde era ebintu tubitulamu ne tuyisa resolution ne tuzanjulira abantu kubanga kino ekya corona nga bwe mwatudde ku kitabo kyammwe kikulu ne mulanga nti abaagala okwesimbawo bajje okisanga nti osanga constituency ezimu kati oli Mujuuka oliwe Nakifuma oli Mujuuka naye waliyo abapipopawa abalala Kayemba wano naye wali abapipopawa wano mu Lugabaga wennyini tulina abakandidate nga 8 Lubaga waliyo Mukasa waliyo n'abalala bangi kati ogende kikola atya kwaye Alozias ajja kujja Lubaga South tinze nina kino Kayemba je ono Mujuuka ayimiridde wano bwawudde president yenga azze wano nenajja Nakifuma naye gyeba ogenda kikola otya ekyo nno kibuuzo kinene naye era njagala okwongera okusaba ombuuze nti mugenda kikola era tadde mugenda kikola mutya kakati okusookera ddala ffe ngaffe tutuula bwe mubeera muyina ewaaba Kayemba waliyo bakandidate 5 bona aba people power tulina okusooka ffe ng'abakulembeze era kana akakiiko gwe gumu ku mulimu gye twakawadde one okuba identifying ani abaagala okwesimbawo ku mulama ogwa people power nga bwe nkugambye wano olwedde Lubaga ewange yennyini ekyaddondo east wali tulina abakandidate nga 5 ate nga bonna ba people power waliyo Sempebwa waliyo Mwadanku Nyingi waliyo Khalid Simbwa waliyo ne bannaffe abalala bangi nnyo bonna baagala kwesimbawo nga ba people power kati kikakata kuffe abakulembeze ogenda kikola mutya abakulembeze katugenda kikola nga bwe tubadde tugezaako kikola ne ba president era nti enkola eyo wanze njogerako nti natuukirira Dr. Kizza Besigye Jeno Muntu Honorable Mao ne bannaffe abalala bangi ne bagamba bannange ono musajja lwaki tetumulumbye nga tuli kitole era ne mbawo ensonga zange ne mbagamba bwe tutunuulira kino nekino bwe tunuli abalonzi bali bwe bati bwe tuna omuntu gwe basinga okumanya bwe bati lwaki tetusalawo ne tubeera ne candidate omu kati no eyo enkola gye tugenda okutwala paka wansi nti mu ba MP ba MP twagala tubatuuze tubagambe muganda wange gundi ne gundi tumanyi nti Museveni ne gavumenti ye babanya obululu naye ate omuganda agamba empogola we yasiza wegisusiza so Museveni wanaalaba wonna we tusuulidde gaadi ffe bwe twalinga tuzanya ebikonde nga oli waasuulira gaadi wokuba kati Museveni wanaalaba nga tetukwatagana ekyo kyajja okukozesa okutuyingiramu otuyubuluza then batuwanguliraawo so kigendererwa kyaffe okubasaba abaganda baffe tulabe ani asinga okumanyibwa ani abantu gwe basinga okuwagira abantu abagamba ki tukole analysis yaffe ffe okulonda tekunnatuuka tusobole okwerondamu omuntu nga bwe twagala okikola ku president of course bangi buli omu alina obuwagizi obwenjawulo ne tulondamu asinga obuwagizi ne tugamba lwaki mwena temuwagira ono oba bana balala ne beesimbawo ku bifo ebirala kuba tulina constituencies nyingi ekyo kyekigendererwa kyaffe naye era medi manyi bulungi nnyo kuba ebyafaayo bitulaga nti bangi bagezezaako
okulungamya bana abantu naye ne balemwa nintunula ku presidential level ne Kofi Annan yatuukamu n'abakulembeze ab'amaanyi ennyo okubalungamya Dr. Besigye Mama Mbabazi ne kigaana mu ngeri y'emu newankubadde kiba kyetaagisiza omukulembeze w'ekisinde kya People Power yennyini tuyinza okulemwa okubonabona obbakkiriziganyisa bwe baba balemeddwe okukkiriziganya era ku lasiti omulamuzi asembayo be bantu bannayuganda njagala okitanya Medi tetulina buyinza kugaana muntu yenna kwesimbawo ompulira kye ŋŋamba just twagala balungamya tulinye mu kimu n'abantu abatulonda batulabe nga tukkaanya batulabe nga tetukubagana mpawa kubanga ebibuka tebiraganye bikubagana empawa naye bwe bati bakkiriziganyiza still era abakyalawo be bannayuganda so ensonga eyisemberayo ddala tugisa mu bannayuganda abo abatuwuliriza era mbagamba nga tuli wano ku CBS ti mubeetegereze nnyo baganda bange mwetegereze nnyo abo abantu abazze obeesimbirayo sigenda kuva wange Magere nzije wane Rubaga oba ngende Masaka oba ngende Nakifuma oba ngende eno gye baziika Beni Kiwanuke w'Abakayemba ebukomansimbi ngende mbabuulire nti ono no kikakata kummwe abakulembeze okugenda ne mukonvinsi nga abantu fe mulimu gwaffe kubukwanagana nammwe tugambi bannange tetuyuzaamu mu buwagizi gundi kwatagane gundi ono tugende bwetyo kakasa nti bakulembeze bannange nabo bajja kitunira bamanye nti kyetwagala eggwanga lyaffe bamanye nti buli we tutakwatagana Museveni tuba tumuwadde chance ne gavumenti ye naye bwe tunakwatagana tujja kuba tubawunzise waliyo essuubi nti mwe aba People Power ne banno mulinayo enteekateeka y'okukolagana ne bannammwe mukalukana akajja ngagamba ng'okusimbawo omuntu omu enteekateeka eyo tugimazeemu emyaka 2 miramba nga twogeraganya ze kennyini natandikawo okwogeraganya ne bannaffe abalala era omumazingo tulaba nga tutambulira wamu ne baganda baffe aba Democratic Party mu reunion events zaabwe zonna era nga tukyogera lunye tetulina kusimbawo omuntu omu kuzingo tulaba nga twogeraganya ne neighbor wange era mukwano gwange nnyo Dr. Kizza Besigye era nga gwe mulamwa era ne tukkaanya naye in principle kikulu kyetwetaaga kusimbawo omuntu omu ekyanaku nga bwomanyi Medi nti yes fe abakulembeze tusalawo naye era tulina n'abantu abatwetolodde baba bakulu nnyo mu kusalawo kwaffe kubanga oyinza okuba nga Kyagulanyi oyina ensonga yo gyoyagala okweyaba naye naabo abakwetolodde baba n'ebirowoozo byabwe ekyo nno kyekimu ne bannaffe bonna naye eyo process twagitandika era etambula egenda mu maaso suubi lyange era suubi lya bannayuganda bonna lazima tujja kufuna enzikiriziganya tukwatagane naye era nze nkibagamba nti oba ki fe twava mu ggeto nga tusazeewo tulumbye mu 7 bakadde baffe tubasaba batuwegatteko tukwatagane kubanga kiri very clear nti guno omugigi gwagala ekyenjawulo bw'oba oyagala okufuna kyotofunangako olina okukola kyotokolangako omusajja omu omugezi yagamba nti insanity is doing the same thing over and over again expecting different results so mu luzungu kitegeeza nti obulalu kwekola ekintu kyekimu n'okiddamu envunula bibya n'okiddamu neera ng'osuubira nti ate kigenda kuwa ansa ey'enjawulo so twagala tukole ku kyetutakolangako twagala tukaanye eno kaweefube twamutandika ng'ebbanga likyali mbadde nkugamba tumaze emyaka egisuukamu 2 nga twogerazaganya kuba mmanyi nti bw'otunulya okulonda kwaffe nga bwe kugenze bafubye nnyo okwegatta naye bakikola oba oli awo nga obudde buyise balaba IPFC IPC kajuzi TDA twabeerangaeyo mugeto nga tugamba bannanga abasajja bano batuyambe bakwatagane nga tufiira akagalo era emitima gyaffe gyamenyeka bwe baavaayo nga baganya okwatagana tetupulaninga kumenya abannayuganda mitima so nga bwe tuteesaganya ne bannaffe ffe tumuvinga ffe yaffe yasimbula dda era nga bwe nze ŋŋamba nti abamu tujja kukwatagana mu kaweefube ono mu lutalo luno abamu tujja kukwatagana eyo maaso abalala tunakwatagana nga tumaze okwambala engule neffe tetugenda kusala sipiidi nti twogera tugenda kwogera nga bwe tutambula kuba tewali budde bwakuyimirira eddakiika ziri 12 zibayekolera essaawa 5 tuli n'omukulembeze Honorable Kyagulanyi Ssentamu awa endaba ey'ebintu egyoli osobola okutuuka ku 0 258 338 osobola okuba ku kyobuuza
Robert Kyagulanyi wanyuma nokulaba nti akussa ensonga ye nga bw'atunuulira ebintu ebitambula era nkwebaza munaye gy'oli weebale kuba nti okyalimuza mulungi okuba nti otambula n'okumanya ebyenfuna ogenda bitambuza otya Robert Kyagulanyi mugenda bitambuza mutya ebyenfuna kasita okusookera ddala kati nandibadde okunyonyola okusinga awo kansooke nkunyonyoleko then okusinyonyola okusinga awo mba njagala nenkwasa abaminisita bange ebyenfuna nagambye nti eggwanga lyaffe eggagga naye emikisa tegiri spread sijacyenkanyi tegigabanyiddwamu bulungi kyekireetedde abamu okufuna abalala ne basigala nti bafuna jakuwa example y'olwaleero ebifo ebikolebwamu ebyabamu bigule ebyabalala si bigule lwaki ekyo nja kirekera pulezidenti yanannyonnyola nfuna bulungi naye era ffe kasita tugaba opportunities zezimu mu ggwanga ngera bwe kigambibwa ngera bwe kirambukirirwa nfuna bulungi eggwanga lyaffe lijja kubanga libenefitinga naye era still n'emirimu egyo abantu egikola balina okubeera ne right training nfuna bulungi obuzibu bwaffe nti kati tetuproducinga lwaki tetuproducinga wa capacity y'abantu baffe okuproducingibwa yatemebwa mu nteega batono baproducinga ate n'abatukulembera tebafaayo b'abantu baffe ebyenfuna byabwe bigonjoolwa no ekonomi yaffe eoningibwa abantu bamu wadde Museveni ajja n'agamba kati GDP yaffe ekuze kakati ebyenfuna byaffe biteredde by'abantu bamu medi bw'obeera ku kyalo nga gwe mugagga ng'abantu abalala tebakola ne bw'oba olaze nti nebyenfuna birinnya ng'ebizimbe byonna bibyo tekiba tekimakinga sensi genda buli wamu genda mu kibuga ebizimbe by'abaani genda ku kyalo kyosulako kyennyini genda olabe ezi kampani z'abaani si z'amata si z'amafuta si zaki so ojja kugamba nti no ekonomi y'eggwanga erinnya naye nga tereflectinga mu bantu ba bulijjo kuba omwana owa bodaboda tasobola kuyingiza omunafuyiza nnyo nti ayina kufukamirira oyo ayina wenoba nga owa ripooti nti tulina economic growth enkola yamwe kubeera yabi capitalist nga oba katulete sente tuzigabane tukole tutya enkola yaffe tegenda kubeera ya kicapitalist tegenda kubeera ya kisocialist tegenda kubeera ya kicommunist egenda kubeera ya kirealist tugenda mu buli nkola okugijjamu ekikola mu capitalism bwe tuba tumanyi tino capitalism tufunamu okubeera nti abantu tebabeera tebebase ya bakozesa talanta zaabwe kubanga okola ofuna atakoze tafuna nga tujjayo element eyo naye nga tetuddira national capital yona giteeka mu mikono gya muntu omu tikakati wano bino byobulimi byasale kubanga mukanda wa president tikati kino bino ebyenjigiriza amasomero gajeneki kubanga mukazi wa president no tetugenda kola bwe tutyo twagala tubeere with a certain level of capitalism and yes a certain level of socialism kubanga eggwanga lirina okubeera n'ebintu ebyalyo ebitongole ng'amasannyalaze oyinza otya okufuula UEB n'ogifuula nti ya muntu bajja kulinyisa amasannyalaze ku level yonna gye baagala uniti mugigula sente meka medi tebwaliwo ekityo tikyaliwo ekityo nga Museveni tanajja amazzi obuzzi a basic utility ga sente meka so ebintu ng'ebyo ebimu binakusigala nga byaggwanga eggwanga nelisigala nga liri mu control kyenkugambe nti eno tujja kujjayo kyetujjayo neno kitujjayo kyetujjayo tulabe ebikolera eggwanga ebisingaawo njagala nnyo oku engaginga bannabyanfuna kuba tubalina wano abasajja n'abakyala abagezi abalina experience abakulu naye abasinga bawaŋŋanguka ne bagenda bakolera abazungu kuba eggwanga lyabwe teribawa kyebasaanidde so twagala tubajje bonna tubagambe abaffe nze ng'omukulembeze njagala ebyenfuna nga bikolera buli omu naddala omuntu wa bulijjo njagala nga byakyenkanyi njagala bwe biti kati mwe mutandika owandiika empapula batandika okwogera oluzungu lwabwe batuwe ansi entuufu olina abamagye neetaaga abamagye nga olina emikwano gy'omu magye kwaba besimbye abamu bamagye bali ku general gwe oliireeya medi onokikuluti ekyo medi eyo endowooza tulina ogijja mu bwongo bw'abantu ate mwe abannayuga mwe abantu
naddala mmwe bakadde baffe ababeera ku mpewo ababulirizibwa obukadde n'obukadde bw'abantu mulina okuyamba abantu okumanya ti ab'amagye amateeka gagamba balina kugondera muntu wa bulijjo. In any case ffena tuli b'amagye, nfuna bulungi, kubanga amagye gakola mulimu ki? Amagye galinga poliisi, galinga abasawo. Eyo uniform ya gwange, uniform yiyo, uniform yange, seetaaga kubeera mukwano gwa munnamagye okola ekituufu. Eyo endowooza bano bannansiko be bagiteekamu ate tulina ogikola ki okugijjawo. Ensonga lwaki njagala bannayuganda bafune endowooza empya, endowooza y'omugijjo omupya, endowooza nga bwe kiri Kenya, nga bwe kiri Tanzania, nga bwe kiri mu mawanga amalala gonna. President Magufuli munnamagye, President Kenyatta munnamagye, Uhuru sinnamagye. Kati ekyo kikuyambi okumanya nti endowooza bagituteeka mu bututeesi batalina bamagye anti nze omulimu gwange kujjawo katengo anabukola atya obuyinza bw'abantu medi. Nze omulimu gwange kujjamu bantu kutya okwobekiririzeemu bamanye nti gwe ne bwoba muntu omu ng'oli ku kituufu gobeera majority. Abo abasirikale nze mikwano gyange mbeera nyumya nabo, naye ekyokubeera mikwano gyange si kye kiyina okubakozesa ekituufu, kibakakatako okukola ekituufu muganda wange. Onfuna bulungi? Bwe bifuuka ebyamagye ebifuuse dictatorship, ebyo Museveni byaleeta dictatorship ze tubadde nazo z'abaanamagye. Amini bwe yajja n'agamba nze ndi musirikale. Badu baba umwana yekeza